Alright, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obanga otuwuliriza weebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Agava mu State House gamaze okukonfaminga nga ewatagenda kubeerawo MP n'omu yeegaana ku ki ekyagenda mu maaso ku musimbi ogwagabanibwa obukadde 10 nga gugabibwa bammemba ba paaliyamenti. Era agavayo gagamba tewaba MP yenna avaayo kubalimba nti ye teyafuna ssente. Amawulire gakonfaminddwa okuva eri mu State House. Mwami Yoweri Kaguta Museveni amaze okukikoonamu sitampu. Kakati nno tukitegedde tutya ngenda kuba nga ndukuwa naye ng'oli ku Yugi Update TV k'osinzira oba ng'otuwuliriza gwe atanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osobola nnyo otufollowinga gwe mukwano gwange. Nkubiriza buli omu agenda maaso n'okusubscribinga genda maaso okone mu kade osobola okuba ng'otufollowinga buli kisa ekigenda maaso ku Yugi Update TV. Kakati nno Deputy Press Secretary Frank Kirunda yamaze dde okukonfaminga okuva eri mu State House nti bammembers bonna mu Parliament ba MPs mu Uganda nga tebayawuddeemu political party yonna saako n'abo bonna agamba nti baafuna miliyoni 10 ezagabibwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Yakoze statement ng'ali ku interview ku NBS ng'agenda maaso n'okunnyonnyola nti funds za distributingibwa mu ba MPs okuva mu National Resistance Movement era ng'ogase n'abo bali independent saako n'abo ab'opposition ba MPs bonna ababaka baafuna ku bukadde buno 10. Avuddeyo n'agamba Kirunda tewabaayo n'omu, no one should claim they did not receive the money. Tewabaayo n'omu ajja ng'akiriminga nti ye teyafuna ssente. Kirunda agambye era n'akinootinga nti funds za providingibwa okuva eri mu kibiina kya NRM Parliamentary Census Meeting. Newankubadde we baamubuuzizza omugaso gwa funds zino gw'omusimbi guno waaki gwagabibwayo, Kirunda yagezezzaako okuba nga providinga okuba nga yeebalama details okwogera ku nsonga lwaki funds zino zaadde zigabibwa. Yagambye nti sisobola kwogera details singaawo ku kaseera kano naye kyemuba mumanya nze kino kigenze mu maaso n'okwennyamiza abawuliriza nga bagenda mu maaso n'okuba nga beebuuza omugaso gwa financial assistance okuba nga gufujjirwa ba MPs era nga babuuza ensonga lwaki. Announcement eno etaddewo mixed reaction eri public ne political figures. Ba MPs abamu beegaanye okuba nga tebalina receivinga ku ssente zino naye ate abalala baraisinze concern ku potential ne impact mu eri parliamentary independence. Era bagamba tulina okusafeguardinga integrity eya parliament olwa action nga zino ezandamindinga parliament. Omupi omu wato waagambye wabadde annyonnyola ku kigenda mu maaso. Kaakati ensonga zino zigenze mu maaso n'okuba nga zirandagga. Newankubadde ba MPs abamu bavuddeyo ne beewakana, abamu nga bakiriminga nti bo tebannalaba ku ssente. Ate abamu bo ng'ensonga eno bagyesuulira ddala muguluka. Wabula Yoweri Ssenyoyi Leader of Opposition yavuddeyo n'agamba nti twagala Yoweri Kaguta Museveni aveeyo ayanike abo bonna ba MPs baagamba nti nno baafunye ssente. Oli ku Yugi Update TV kubadde osinzira obba ng'otuwuliriza era weebale kwekuumira ku mayengo gano. Gwagala otweyungako n'agambye dda kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako ddala. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo, abali emitala w'amayanja mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV, nammwe abajja mu comment section mbeebaza nnyo omulimu ogw'amaanyi gwe mukola ogw'ensuso okulaba nga muteekako comments. Mbaagala nnyo era ekiro kirungi mweraba. Yes, nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizzaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba ng'ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna.
abali emitala w'amayanja yemba menye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color. Eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement, osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza, osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza. Kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section? Otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, buli wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze. Wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyi ddi ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira.
bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kyebakuwa kibakufujjirira mu kabaasa kyekiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kyetugenda oba kyetulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kyekibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.